Jagalira okusaba abazadde abalungi abatannatuwa abaana mwongere okutwongera abaana insha Allah. Awo oli ku kikosi kyennyini tusobole okuba nti tubawo enjawulo era tubasomeseza ddala okuviira ddala ku nassale esebo paka ku mutendera ogusembayo ebyensoma z'amasomero ga sekendule ebisomesebwa eby'Oluwarabu okutako ettida paka ku Sabia tubirina deni ne idadi ne thanawi nabwe kityo ne haya tuzirina. ekyenjawulo ekiri ku bubayinga bulijjo okugera insha Allah kwe kubeera ng'abaana batikkirwa mu mbeera ey'ensi yonna. tuyanzige bukedde olwaleero nga Samahatul Mufti ate nga director atikkira abaana be ku mukolo guno nga awerekeddwako Kadhi wa Luweero esebo n'omusomi wa Quran okuva e South Africa Ashir Patel n'omusomi okuva mu Rwanda Hassan Shazimana n'omusomi wa Quran okuva mu ggwanga lya Kenya Qasim Hassan. Omulimu gwe gutyo bwe gutambula ate bwe banaamalaawo insha Allah bajja kutambula ate era tugende ku baana ab'obuwala insha Allahu taala. twagala okwebaza abasomesa bonna, twagala okwebaza abazadde baffe abasomesezza abaana bano kazimbye yeeyitaayita mugigule insha Allahu taala. Kadhi wa Luweero era angambye nti ayinza okubawa ente insha Allah naye kaayinza toyanzeege bannamawulire bajja kgenda babayitamu director wa Tawiru naye waali tugenda kati ku kifaananyi ky'abaana ab'obuwala Haji Shaban waali okuva mu Halali ku Uganda Muslim Council era bategeeza Sheikh Abdallah Tawiru yegatte ku bagenyi abo ne Samaha bajje mu kifaananyi eky'abaana abo Sabur waali insha Allah, maama waali eyo sagala yingira mu kifaananyi ekyo naye njala yingira abamasimu nammwe mugenda kuweebwa omukisa okubeera nga mukuba ebifaananyi abamasimu atalina iPhone vaayo atalina iPhone vaayo tutwala omukisa guno mukadde waffe okuva e Rwanda yagenda okubeera nga atikkira abaana ab'obuwala agenda kubeera nga abasomereddwa insha Allahu taala Al-Qari Hassan Shazman insha Allah yaqra lana الدعاء آيات من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن شاء الله omukolo guwedde tumaze okutikira abaana baffe naye mugende musome Qur'ani mukole omurajaa ate bwe mumala mugende musome n'ebintu ebisigadde ate namala fana ogenda ogisome ate namala A-level ne O-level ogenda ogisome ate okukwata Qur'ani tekukujjaako okukola mirimu gy'awaka n'emirimu egisigadde mugyettanira. Tubategeeza nti Ubayi wano olwaleero tutandise okuwandiika nabwe kityo ne ku sekendule era nsaba mukadde wange okuva ku Islamic Com beeko obubaka bwabawa inshallah mujami abandiriza so mukadde wafuniriza Imam Wantebe ati obulungi omwekyo kibasomyemu n'okubukamu era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bajaze kheri atabagalize atabakulirewo okuba nti batandise olugendo olwokufuna ilimu tuli ku Islamic College nga lyomu kubasomesa ku Islamic College ate ndi mu tubanyiriza nnyo abaana abo bonna bonna basomye abatuuse ku ddaala erya Thanawi nga tulina ebifo bingi nnyo ku yunivasity emisomo egyange ebiri tulina sekula ne tulina theology theology obwetaavu buba Thanawi ne Idadi mu sekula obwetaavu senior 6 ne senior 4 nange tusanyuse nnyo tusanyusidde ddala okuba nti tuli wano ku mukolo guno era tubaganiza birungi bireerere kyeka Kenya twebaza nnyo olw'omukulagano ng'otaddewo Salamu Sheikh Awazi Mdemo okuva mu mukolo mu kaseera kano bategeeza nti okusomesa weekuli wano nabwe kitolodde ku Ubayi lijje ku Ubayi tusoma holiday